Sabale kumpa kimuli. Kale munaye. So George, Wanje. Okomyewo we waka. Komyewo ku butaka. Nzize kutapinga. Nzize waka, nzize Kyaddondo, nzize waka ku butaka. Era nsanyuse nnyo mwena abazze ne munnyaniriza kintu ky'amaanyi nnyo kitegeeza nti already emikisa mugimpeeredde wano egisookera ddala. So soko mbulye kati empewe owulira efaanana etya wano wooli. Weather bikyukamu kubanga eri ne bolaba kasikini okalaba kabeera ka weather eri erina engeri gyejjamu nga yanjawo naye lwakuba wakeera wabeera waka bw'otuuka ebintu bikyukamu. So weather nnungi nnyo, weather ya Africa yesinga obulungi. Amaanyi nga mangi wano kuba abantu bonna bakomawo naye ate ggwe kati amaanyi ndaba abakukimye. Nina emikwano mingi, bano bonna bolaba mikwano gyange tukola nabo ate nga tubadde twogeranga. Grace babuulire. Babuulire Grace. George is my friend. Twamitinga mu ndongo as friends and ne tukwatagana nabeera muntu mulungi gyendi. Mukimanyi nti ndi muntu mulungi mukola emikwano ate n'ogikuuma mpozi kati mukwano gwe omanya nti agenda kukomawo. Ojja n'obeerawo n'omulaga essanyu because abeera tabaddeewo. Tuze bangi tubaddeko mu studio ne muganda wange Brian Beats tukolayo ku ndongo bikiwe ebityo then ne tugamba akatustukiremu kubanga si kitono kino omuntu okubeera nga abadde taliiwo ate n'atuuka olunaku ne lutuuka. So tuli basanyufu nnyo tukwaniriza mukulu George. Oba endongo gye mukoze ne mukulu George naye agenda teekamu amaloboozi tugambe mugenda kola kolabo ne George. Sure, tekiyinza gaana. With time tugenda Brian waali ate endongo yagirina kitegeeza tewali kiyinza gaana. Studio weeri amaloboozi weegali enemoze writer waali byonna tugenda bikola era tugenda kutuukiriza. Etuze bangi by the way waliwo n'abali mu kwekweka bbuka kimi ali eno bangi nnyo like tumunonye bangi. Kirungi okola emikwano, it's really nice. Ate emikwano gye gitubeererawo mu bulamu bw'ensi eno tosobola kunona muntu atabadde mukwano gw'okuva mabega. So kiwulikise bulungi olwaleero era ndi musanyufu. Tuzze kumaliriza mwaka. Abantu tebalowoozeemu ne bagamba nti yogera muzeeyi. Ne bagamba batya? Ne bagamba nti yamukimye ku kisaawe airport mukwano kyogwo gwe balina. Anti era mukwano gwe yakukima oli tasobola kukima nga si mukwano gwo. Mukwano gubeera mu mbeera nnyingi nnyo. Oli asobola okubanga mukwano gwo ng'akubeererawo mu ngeri emu oba endala. Yinza okubeera mukwano gwo nga munyumya. So mukwano gubeera mukwano. Omukwano gw'omulabirako yasobola okubeererawo w'omwetaagira. So kakati essaawa zino mayiro z'entambula zibadde nnyingi nnyo. So abo abajja ne bakubeererawo nga babadde basobola babeera bakwano bo. Wakola kolabo ne Nina Rose lwaki teyazze kukima? Ngegambye nti nno omukwano gubeera mukwano. Abadde alabika naye alina engagement osanga saamugambyeko naye ate Grace ate ne mugambako so kyova olaba nga yayimukiddemu najja. Webale kujja bambi Grace. Kale bambi nawe webale kujja. Mpeka haga. Tukusanyukidde. Tuli basanyufu era tukwanirize waka. Amina. He's a good person. Muganda wange mukwano gwange like nga bola baganda bange mu music industry nti nyinza okubanga saakula na Brian Beats namusanga mu music nankolera ennyimba naye twafuuka music yatugatta ne tufuuka ba Luganda nimbanga tuyambagana somewhere somehow. So he's been there and I've been there. Probably it is about music tugatta era Oluganda olwo we lugira. Soko kiyalide mwizo gamba wesikanya nyamye bawo ekiro abandi abiko kula Africa kambye wesibawo amale mu yakusa. Another question dear. George. Yes. Soko tubuulire omuntu akulaba owangalira mu nsi ki ye Bulaya gy'ovudde. Nkolera Bungereza naye nga mpangalira Uganda. Naye nga Bungereza gye ngenda okupakasiza. Era mba nkutte omuyini gwange akakumbi kange ne nkateeka ku kibegabega ngende Bungereza ne nkola obupakasi ne nkoma waawaka. Era kyovola bebigere mbikomezaawo olwaleero nzize kubanga ate ntandikira we nakoma. Kigambibwa nti gwe yasigula Rodake. Rodake naye yagenda kweyiiya ng'era omuntu omulala wagenda okuyiiya osanga mpozi namuwaako bwe ku connection
naye nga yagenda kweyiya bweyiya naye ali yasoma akola bwe kityo naye saamusigula. Tubadde muyimba nnyo ne Rodake, tubadde tumanyi dduo nga neera mukomawo mwembi ate ozze weka. Ngera bwolaba nti nnyimba n'abantu bangi bomenyeko abalala era nga bwolaba ne Grace Kani saawa yonna owulidde twamaze dde okulanga, so abo bennyimba nabo bo bayitirivu bangi, so it's just music. Okola mirimu ki Ebungereza? Ndi mupakasi Ebungereza, ndi mupakasi, ndi mwezi njera kyeyo wonna wempulidde akawogo nkwata kakumbi kange ndi mwezi ndi mupakasi noonya kasente, so siina mulimu guli awo gwankalakalira wabula wempulidde akasente nti wali waliwo microphone, wali waliwo ekigigi, wali waliwo kwera, so lulimi lwa ssente. Nakimye masannyalaze nakulaba mikwano gyange nakutuusa muziki. Nawulidde omusanyalaze, nawulidde amasannyalaze, abantu boogera ku masannyalaze mbu simanyi bataapinga bakoze batya, ne ŋŋamba awo nange we ndina okugwa. Ate ssente tonaziwulira? Ssente ezo si kyekikulu ennyo kubanga ssente zijjirako obukwakkulizo obw'enjawulo, naye nze nakimye masannyalaze. Era Grace kyova omulaba naye ali wano namugabe jangu tutaapinge. Kino kye kiseera ekyaffe twazze kubanga tumalako omwaka tetuyingira oguddako nga tuli mu bifo byaffe tulina okubeera awatuufu. Grace si kyekyo? Tulina ebifo byaffe ebiri awo abaliwo badde batulwisa. Grace wanje akubuuza omukulu. Amasannyalaze ge twakimye namwe mwennyini mugamanyi era musobola okugeddiramu kubanga mumusinga okugategera, naye nga ffe twazze kutaapinga, twazze ku claiminga bifo byaffe bituufu, our rightful position mu music industry, era kyekyatuleese. Brand, bantunula ku ssaawa ziri 10 bweru kimaki? Siri muntu nnyo atera obeera ebweru, naye olw'okuba nti George namumiitinga nga client, nava ku ddala erya client n'afuuka ow'Oluganda, so bwe yangambye nti ajja nadde sobola butajja kubaawo okumunonako. Abantu bategeeze Brian gwe twogera naye yaliwa? Yenze Brian Beats, ndi audio producer, ndi producer wa George, ndi omu ku baproducer abaamutandikirako ddala. Right from the start. Buyamukolera oluyimba lw'oli? Right from the start. Oluyimba lw'oli sinzi yalukola naye lwakolera mu studio mwenkolera. Jojja abantu bagambe ku nnyimba zose. Music nga bw'omanyi nti omuntu okufunayo oluyimba abantu basobola okumanya. Ebiseera ebisinga abamu tetutera kubeera nnyo lake nti osobola okuba lumu bbiri, wali abali lake naye ogenda okuba oluyimba ng'olina ennyimba ndowooza nga 40. So nina ennyimba nnyingi nnyo naye kati mwezo abamu zempule ze bamanyiimu ko mulimu nga luyi, waliwo weetooloole, sirina ssente, so bwe zityo. Naye nga era abakoona ku George Will Dive Music, YouTube, social media handles zonna bajja kuba music bamulaba. Ebweru omazeeyo bbanga ki? Mweru maze emyaka ndowooza 10 years. 10 years. Abasinga abali mu limelight oba bali mu industry bw'asala ensalo n'agenda ebweru, abasinga muba mugenzi fumbirwa. Kyogedde nakyo kiyinza okuba kituufu mu njogera gy'okyogeddemu, naye bwe nkuzzaako emabega nkugambye nze ndi mupakasi. Bwe mba nva ekyaddondo nva e Uganda nkwata akakumbi kange ekitiiyo buli kimu ne nteeka wano, kitegeeza mba ngenze kunoonya kasente, era wenkakwasa giba misinde nkomawo wano, mba sigenze kufumbirwa nze. Eri sigenda kusatolingayo, eri ngenda kunyaga na kukomawo waka. Tuyiseemu mu mbeera twakulengera ku Kivulu ng'ali NSP azoganya ba promoter e UK. Embeera yali ba promoter be UK abo bateekateeka batya abayimbi era Bulaayi muyimba mutya enteekateeka ebeera etya Bungereza? Ng'oggyeko waneeno ba promoter be UK nabo bapakasi. Obupakasi bwengezaako okwogera nabo si nti nno balina kye bazimba, wabula nabo bakola ssente. Nti aleeta omuntu e Uganda ng'amanyi ono mubaliridde kaŋŋende we n'amuleeta nja mufunamu kasente. So engeri gye bategekamu baleeta omuntu nga bazze mufunamu kasente bakola ekityo. Obalaba ebiseera ebisinga nti ffe oluusi tetubeera ku bivulu byabwe lwa nsonga ffe abantu b'e London batumanyi. Ebiseera ebisinga tulya nabo mu hoteeri tushopinga mu bifo bye bimu, so baba tebeetaaga kutulaba. Kyova kati bano bapromota tebatuleeta, ne baleeta abantu ab'ekyaddondo abaawana awaka
nti abantu be UK waliwo omuntu e UK ng'amaze emyaka 20 takomawo waka so buli kyonna ekiva e Uganda ne kigenda e UK aba kiyaayaanira ne bw'okwata ng'ambe muntu kiwana eno yenna ng'alinawo akayimba n'omutwala e UK ng'abantu bane bawulira nga balina oluyimba lwe bawulira bajja muyaayaanira so kati okukuddamu ku kibuuzo ky'obuuzizza bapromota be UK bali mu business which is okay nti buli woba ng'otaddemu akasente oyagala ofunemu so kyekyo bwe kityo bwe kiri mukulu